abakyala abo nga bolengera balina kiriki yaabwe banyumiza emboozi zaabwe. You can't point out nti ono yagamba Tone, nti ono yagamba Tone, ono yagamba Tone, ono yagamba Tone. Ninga Tone ino banga inaye yamugamba. Tone yecho ino okumanya Tone. Webuze atali mu kiriki eyo ye Tone. Tone aina yamugamba Tone mamiri emboozi eno. Eno stand. Confirming anti stand. No stand. Abakyala baddemu yadde stand nga shimi mutunda shoye. Era shami mu yadde successful. Stand yatandikira wani. Stand. Itandikira mu fefe nyini kupozinga muzannyo. Netwagamba twete omupya. Era tweta emboozi zamala empya. Yes. Antu ensonga Tone ali aba mikwano. Kitegeeza ki? Ate emboozi eyo emboozi zaabwe zibanyumira emboozi zamalwa. Ndoza balina ko bazinyumiza. Ebye ensonga zaabwe ziwalengera muki mu post. Balina ko zibakola ki? Bazinyumiza. Kikola shamyo yebde nagamba ebaluwa eno. Nina ABCD nakola ki? Ndoza gigambako. Ochegedde. So kubanga bagamba ba mikwano ngonyi abakazi balina group zaabwe. Sudani wewaze emboozi mpaka boka guddemu aha. Nedda. Official call nkwaniriza ino Josinziro kubanga ate otulaba subscribing akumukutu guno okufuna videos zifanagana ko bweziti yonna gyo wangalya mbitundu byensi okutulaba mbebaza bwebaza kale tuli pad by bana for Rosemary Beddings abatunda bya mukisenge basange kasubi botuka kubita akira ngagenda mu kikoni ekizimba kita Princess Complex wagubo gyo kubasanga batunda amasuka blanketi pillows bed covers byonna babirina bana for Rosemary Beddings awo ngovuddewo tuna brand shoppers basangibwa kabalagala batunda ngoye za abaana okuva ku lunako mpaka ku myaka 12 ate nga bakutunza perfumes balina makeups n'ebirala bingi nnyo engato z'abaana bagenda ku masomero ez'okukyaliramu tugenda mu Christmas festive season tugenda mu Easter oweta zogulira abaana b'engoye genda mu brand shoppers ekabalagala ojja banga ate ozifuna ataawo nga ovuddewo tulina Haji Haruna Ssekyondwa mulombi wa Dduwa akutegeeza nti oba oyinamu obuzibu munonyewo ku namba ye y'essimu awetaaga muntu akusabirako ebintu tebitambula bulungi owulira nga binganga ebikutabuseeko Haji Haruna Ssekyondwa ajja kubanga ate akuyamba osobola okubeera nga ate obivunuka byonna kale ndi wano ku National Theatre lunaku olw'ejjo twabadde ne mwana muwala Shamim Mayanja ne tubaako ensonga zetutaanya ku nsonga ebintu ebyalowooza nti tebyamusanyusa ng'akijja eri Wambazira Tone okuteekayo ebbaluwa n'akireeta eri munne gwe yalinga akola naye n'atabaako kyakola nebifaanaganako ebityo response yammwe abamu muli ku side ye abamu muli ku side ndala mwawadde feedbacks ez'enjawulo ne bye mwasabye ebimu nabirabye naye kyeyasabye jjo nenkiraba wadde si kyekyangu kirabikanga ekyangu okugamba nti bakwate bonna obateekewo si kyangu naye nga ebisoboka tujja bigezaako ate tujja biremerako nnyo but anyway mu bayogeddwako mboozi z'amalwa baali bana mwalimu ye Shamim Mayanja mulimu Ali Yananfuka mulimu omukyala linnya linvudde mutwe Shan then ne mubeeramu ne Slight akali ku set nina Slight Slight ekimundeesezza exactly simanyi oba amanyi ekyaliwo naye nga ye omusajja abasajja tutera okuba ne sober mind okwawukana ku bakyala ebiseera ebimu olaba omukyala ekimunyizizza omusajja osobola okugamba nti yes kituufu asobola okubanga munyiivu naye kyali tekisobola kumunyiiza kubanga abasajja tetunyiiganga bakyala omukyala yaziwa nayinza okubanga yes alina ebyamunyiiza naye nga tebidda mu bulamu bwabyo biyinza batibikola kitebinyiiza so nakwongera kulungamya okulaba tuyinza tutereeza tutya sayinza okukola kale sebo nange sanyiza okuba ku Simon Official agamba atya mu Sudani nze Stickman mu Sudani kaneka twakirya Slight era mbaniza nnyo mwebale nnyo ddala kubeera ku Simon Official yes sebo bigenda bitya sofa twalizaamu nganze mu Sudani siri bubi ndi bulungi am blessed nti ne kolo yange yokubanga mpereze gwanga Uganda ne art industry ekyatambula ddala bulungi bitambulanga wo oyagala bitambulanga webiri era nga singa yomyagala bulanga mukama Katonda wabiteeseteso tambula yes sebo ebipya Uganda ennaku zino ndaba omamirira mwebale kusiima mwebale kona kade ne musubscribe ku bipya 256 lwakwa mugamba ali ne skin nza mwesibyeko nedda ali skin simwesibyeko ali skin nza mwinanzeka namwe mumulina iwo watambula nnyo bagamba bwasooka yali yenu teri mulala nedda ne wala onatambula yasindoza kuba nja sindoza mwakwatagana
ndo twakwatagana lwenso alimu olufango ni ghetto nange nimu olufango ni ghetto n'abantu baagala okubuuza nga tuvudde kubaga alien buli omu amulaba amulabanga bwamula kati nze mulabanga bwe mukola ki yoyo oba character Alien Skin oba Alien Skin tugambe nti bayida ne munno moyenga munyi emboziboze era lusasagira nga ngira nga waddamu answer naye ansaze bwogenda maso ozateko nnyo amaanyi nesira otenogama wano yabadde mutuufu ninga ye muntu kale ali awasa yasaaga ye muntu eva taba munyivu wadde face leka ng'enyivu ninga ye muntu ali free nnyo n'abantu sikulima era n'omusanga sayemo gwe nogamba enkyanyala alien nemuga alien sayemo official kwagala for interview encha era jagama no problem saa bwezi nya kuba wendi era nsanga niwe wati kale ebintu biva buli muntu yonna munanga afuna omukisa mu muntu wakati nga abantu bamufudde alebo tebamutegeera but anyway I think with time akyali mupya mwongera okumuwa obudde gwatamutegeera mwongera omuwa obudde ojja mala omutegeere kubanga wotandikira okulowooza nti omuntu omutegeera kitegeeza oba omwetaaga so ate omuntu gwe weetaaga mwongera obudde omutegeere kale tugenda ku kyatuleese bwe tugenda otandikira ani akuyita mu mboozi z'amalwa gwe mu mboozi z'amalwa A'udhu billahi shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Mimi yaŋŋambako timusobola bagenda kwetaaga wayitawo Mimi yaŋŋamba kawungeezi yaŋŋamba misana ekawungeezi ali anafaana nkubira essimu naŋŋamba Mimi yagambye nimunga yaŋŋambye mugenda mwina shoot naye teyamaliddeyo nangamba enkeera ogenda kujja erubaga kumpi ne Kahunde kalina eryawo tukole ki shooting bwento bwenegata ku mboozi z'amalwa buli bintu yonna kye weegattako nga kiri organized batera okubriefinga batera okuyitiramu gwe wayingira mu kintu kira walo gwe mundabayo oba ne mu ngeri gye bagamba oyingidde mu kyoyingwani ng'oyingidde bagamba kuzanya katemba kubanga project yelegena maaso ngerimu mwalimu kubanga bona abantu twali temanyi nibangamba ogenda kuba part of emboozi z'amalwa tugenda ku shooting nga naawe nintandika okubanga shooting nga ng'otandise okukola n'abakyala how did you meet wadde nga ali obamanyi nga muzanyeeko nabo naye no project yali njawulo wabasiŋŋaana otya mbasangira through art ngamba wabasa embeera zaabwe zaali zitya masavu bali olovolova be bantu abakwagaza ekintu be bantu aba family emu be bantu aba endemu bantu bawamu ne kati si bali ne kati bawamu now omanyi ebintu bibuzaabuza abantu bano basemba okukola emyezi ena nga bakola bali wamu ono just nafuna mu bufunyi kamunyizizzaamu awo naye nga tuzze wali mu kiki ekiwumuza emboozi z'amalwa as far as gwe nga gwe ku kyomanyi emboozi z'amalwa zina script nga bwe zitambula omanyi muzannya ne mutuka nemugamba ka script ekomye tuwumulemmukko oba tuyite kintu ekipya ekijja sofa twalina meeting gye twali mukko era nga tudiscussinga okweta kintu ki ekipya ekyali kigenda okuba nga kijja so kati netugamba tugereko mu recess paka ekipya kinakola ki bwe kinajja sofa kati era ndoza script ya emboozi z'amalwa nga yo kwakola emboozi z'amalwa ye group ye dio bagita emboozi z'amalwa awakulu emboozi z'amalwa yeriwa ye Mimi ne Alia oba emboozi z'amalwa ye mmwe mwenna abaalimu emboozi z'amalwa ye Mimi ne Alia ye dio ye group ya bagita emboozi z'amalwa ye dio kanate mwe mwalimu nga baani ife tujja kuzinga extras mu kuzannya nga gusemu nani ko muzanyo kusaimu official noita Lawrence nga gwe mukola naye ngamba wano tufirengemo ne gundi nenga saimu official sigala nga saimu ki official so kati ne mboozi z'amalwa sigala nga mboozi z'amalwa so bano banze ne Shani twajja kuzinga abazanyi nga tuyise kuyisi ngo script we nakuyita
kwa fe script ye kuita sinze yetwala script ye onaka kala kiteno mu Sudan ayinza oje executing kala kiteno shana so kala kiteno nafuka so kola watu ba mimi script ye kuita so sinze yeita so na script ye yampita era script nebange komyawo nitulanga tugenda mu recess tulina mu HPA kijja bwe bade ne mimi yangama nti olunako lwe muyimirira mwakola meeting yo of course ngatogera ku kipya ekigenda okujja ne mu meeting mwalimu member agagamba so far zikyasula genda mu maaso mugira mu mulamu nando nsonga nga aloweza ekiri mo better than kineno kubanga omuwandisi waitu mwina ni director era director kyabatugamba no muwandisi kyamwino gira kubanga simu abakati abewandikira sifa balenga bewandikira toyina ngo muwandisi ngatuwanga guidance na everything ne director ngatuwa so project ere ekomye eyemboza amaranga bata project endala ejja so kufuna ka research ako mukemuloza munna abantu bakola ki bagenda mu sabbatical because ebitya nenga ebisale bisinga bibaawo olina gamba nja kuita wiki neita weeks bine ziita negugenda miezi mwaka at times otandika okufuna mu fear muri to be honest ngate tubisenyo tofunanga mu kafia kirabika twa umula mugenda muri sese netu inzo butadda kakwe example ndi mu Beyond Borders ya John Segawa nina ko muzanya honorables obana ko mugenda ku stage twali tuzanya kama mbaya batwise emboga omuzanyo gwali muno ne Lord Face Sabata musoni nakomo kubera mu season za honorables oba season 1 season 2 kapatuka achazanya ne kati tebampitanga nesola gama muno John Segawa ochebalira muntu muri of course yanchali mukwa mind under Beyond Borders wanga yeke nyine boss just mukiriza nga dini yako siri mukiriza kwa kimanyi script jana wandike gena kumpita kwa yeke nyine ngamba tuchakola bintu bingi tuchene bintu bingi uchegera so script bata kuyise techegera muno omuntu akugobyo nedda baba script ye malo kuyita negama script tukwetaga so nze nchali mugumu nti Beyond Borders John wanaba mpise all over months emyaka giri eno 5 nja kuddamu era ngene nkola ki nkole kwa nchakiriza nchali part of Beyond Borders jo live ya mimi wajirabye najye bulungi nnyo byonna byabadde mu birabye byonna ne byagambye na buli kimu kyonna kirabye akali nga tuvudde mu biki ebyaliwo n'ebitaliiwo abantu abali mu comments zinasinze okulaba nga bagamba tubaagala muli babiri kyendowooza nti bakyogera kuva ku ntobo ya mutima gwabwe wayinza okuba waliwo ebitatambula wano na wali bulungi naye oli musajja olowooza kati ng'ovudde kubanga bonna bakyaliibo bwe buzibu bw'olina si buzibu buba buzibu si buzibu ankosayimo kati wakati nga bonna bakyaliibo olowooza obuzibu buli luddawo era bulina gonjoola butya tewali buzibu bwonna ekyoboyina kati tewali buzibu nakwata twalina omuyavu nagamba ti ABCD kyakola mbulina bwe kiti kabe mimi kabe nanfuka kabe ani kabantino yaga nti kiriwe kiti just for us we just assuming tunansonga tebali bonna kafe twagala kukona kiri eni ndwaki tebali bonna nenga abantu baneno tebalina nsonga nemu bali fine mu Sudan omuntu asobola okubanga ali bulungi naave we kuba gundi yajjo it was not my call yada initiative ye okuvayo kola live sinkake oba ontegeera ye yagalidde okukola live omuntu atayina buzibu asobola okuvayo n'akola live obuzibu yakunyonyola nagamba nti according to letter ya Uncle Tony yasa ku page ya Facebook eyamuletedde okukola live okayenga ki erinnya lye nga wagali muna bagamba tubetaga mwenna nga muli babiri n'avayo n'agamba Uncle Tony tamanyi what went wrong what happened nakuba yawandise bwandisi kike nagala akiseeyo ngera muno yali fani wawe w'omunda andi yagambye taza kutwangaza ku mbozi z'amarwa ng'aliwo yekka nandi kubanga z'abantu babiri mutuufu nnyo z'abantu aba babiri so kyokana yazemu ebbaluwa ya Tony according ku mbozi z'amalwa nga embozi z'amalwa tezawukananga zikyagenda mu maaso n'agamba ita abantu bonna bana mu Sudaani Shanita mimi ne Nanfuka tubeerewo tumamirire fenna omulundi gumu which is okay kubanga embozi z'amalwa tezivangawo zikyagenda mu maaso just kyoboga ni mimi abadde bizemukko olw'omuzanyo guno okolako ki ogenda mu maaso
tibawere gumaze busy era nsubira amaze kwa ziba live nga 2 Friday 2 nga takoze live naye according ku later yaje badaddamu according ku later eyambazira Tony abantu bagamba ali tateyina buzibu maybe timing yali embi golowooza ki zichendowoza nganze Simon obera gweleta kale mumbera kale gyagiramu nti leta ilegezako okunnyonnyola love ya Emboozi Zamala yava omukwano entambwa na buli kimu nti twabagala nnyo nga muri babiri ebikati bisazo mugenze tugenda bachawa kale bali muleta kubanga nga nembaza twine ngali so concerned about them kubanga yagama yali abagala bona just concerned yali muntu ayagala atakyafuna kye yali ayagala bwe kiri kubanga Tony ali mu media bona ba mikwano wadi Tony wadi mimi yagama tayina namba itebogera which is okay kiso abantu bali mu media banji kiso kubanga tebogera nenga amumanyi ngamanyi ninga leta nga iyo mumbera gyajjamu kali sympathy yali nnyo kusaidia emu obendala nga kiraga nti ekintu kyagwawo temusa kudamu kubanga mubaawo nenga mu bena Emboozi Zamala weziri nza mwashuali nga audience ono gituyinaawo Emboozi Zamala weziri tebaawo kanangako tebakolanga ki just oboga nti ne baddewo share mimi yawedde era ogenda kolanga bitambula mu maaso mu Sudan waliwo nga leta efuluma era go wakwata ne namba ya Tony n'ogiwa mimi sibwe kiri olowooza mwakola ekimala mmwe abalala abali mu ttiimu kuba mimi ayinza oba yeyayogerwako ng'omuntu naye gwe oli musajja walabanga mimi takubye essimu gwe wakiri wakubira Tony kwangula ensonga nga begambye I'm just affiliated n'Emboozi Zamalwa okyegedde I'm just affiliated n'Emboozi Zamalwa nti Tony wesayo post eyo singa yagamba nti mwankola bubi nnyo mu Sudani Shamimu nanfuka kibadde serious singa Emboozi Zamala nga nti fani waabwe mimi yadda munonya mimi bana nga mu Sudani mpaka namba ya mimi oyo munonya mwetaaga nga mimi gunayo sembigere bya mimi nga ye wa show kyanjawulo nange mu Sudani Emboozi azanyo bazanyi nabo kati ye mimi ne Tony yensonga zabe zawedde yeye tebalina buzibu n'Emboozi Zamala tezina buzibu Simon abakyala babiti balina buzibu anga kati nomala side ya Alia nebuuza kale byonna bigenze Tony atadde post ye why did you pin it on Alia lwakuba mukwano gwa kite yamukubira nti olwensonga nti ba mikwano tomanya anza okuba nti ndamubuza kibuzo Simon yinza okwocha oyinza okunyo situmanya Alia mukwano gwa Tony ompuya bulungi Tony ataddeyo post tebasula bonna ne ba mukwano lwaki okipininga ku Alia nga Tony apostinze lwakuba Alia takubidde Tony kujjayo post antu ensonga Tony ne Alia ba mikwano kitegeeza ki ate Emboozi eyo Emboozi zaabwe zibanyumira Emboozi Zamalwa ndoza balinako bazinyumiza ebye ensonga zaabwe ziwalengera muki mu post balinako zibakola ki bazinyumiza kyobola Shamim yabde nagamba ebaluwa eno nina ABCD nakola ki ndoza gigambako okyegedde so kubanga bagamba ba mikwano ngonyi abakazi balina group zaabwe Sudan wewaze Emboozi mpaka bokagudde mwaha nedda wakagwiride motegedde ndi balina webanyumizaako banyumya kuki ndoze kati kuyabuze Tony yabijjawa byogera byali bituufu simanyi nanga awo kyova nange muze Tony nti info wamujjawa ngalo nabuuza Tony wakitobuuza Shamimu akuli okumpi kwa Tony akuli wala Shamimu mwana wali mu Emboozi Zamala bakugamba zijja kudda of course kwa zigenda komawo kakati gwe olaba lete nga tonna kubira Tony wakitosoka kukubira ono goli nani mimi omubuuza ebiri mu leta nga birabikanga ebituufu bange yabyogedde mukwano gwa nandi namugamba wa ebaluwa eno story ki ani agiwandiise nenga Tony agiwandiise akodi ku ABCD sija pointinga muno ono abaana bala babane group zaabwe mwebe yabize biki ebyama byabwe so ensonga zaabwe ne Tony zawedde bulungi nnyo yabagambye yenga ye Tony yamunnyonnyola abakyala abo nga bolengera balina kiriki yaabwe mwe banyumiza Emboozi zaabwe
you can't point out nti ono yagamba Tony nti ono yagamba Tony ono yagamba Tony ono yagamba Tony ninga tona ino banga ina ya mugamba Tony yecho ino okumanya Tony webuze atali mu kiriki eyo ye Tony aina ya mugamba Tony mamirire emboozi eno kati yagamba Tony okumamirira emboozi ya mugamba kikyamu bakitufu golowooza yamugamba kikyamu olwensonga Tony yandikoze research emalayo n'amalayo soko ove ku Tony okukola research olowooza agamba Tony okumamirira yakijja ku kyokugamba nti mamirira nti ye nga ye yamugamba Tony according ku shonga biregena maaso yamugamba according to sabotage shekola ki egena maaso kai kagene ka sabotage nga show how can you release tumaze kale kai tumaze nakukale tutogera bulijjo Tony tomanyi siri chaliwo gwe iga ne envy ne concern evawa to question up esazi neno nokumanyisa abantu nga emboozi z'amalwa obanga diweno oyagenda otugenda mu bintu ebimu nga tuli mu kukola investigation omuntu ajja kubuuza ekibuuzo ddala Tony afuniramu wa mu mboozi eyo singa Mimi Show yetekola afuniramu wa agenda kusala kutanga kuzanya comedy promoter anti ayagala kujja abadde ayagala otegeka afuniramu wa nanga awembuuliza ye impostinga ye nga ye yali yeetagisa gwe webuuze impostinga ye yeetagisa kubanga ke kaseera akatuufu we yafunira ekirowoozo ekyo ng'alaba aliwo kyeteereddwayo eriko omuntu omwati nga yandiroozezza eriko babiri nanti ababiri abo yanibadde akubira oli omulala nga wali silent fan ow'emboozi z'amala kubanga emboozi z'amala ziri bantu bameka babiri nagambye eriririnnya nze ndi extra nation extra yanibadde abuuza kwa balina namba ku eri okwesimu ku peji yaabwe n'okwedirect n'ogamba wa director kubanga babasayo ebintu ebyo babiteyo kuki ku channel onegenze mu comment yawo comment section yawo ngoli fan omulungi ayagaliza art industry na era ayagaliza abakyala badde bakwatagane obuzo wayi wagwan fi Rampampa wagwan fi Alia wagwan fi Mimi kyekyabawo webale nnyo bayiza ayana empewo ayina radio andira kumpewo yanibadde abitadde kumpewo bannange sofitebi nebuuza bana abakyala babaki baddawa anti aba abyogedde nanti oyogedde bwogezi olwo you concerned you asking ali kumpewo naye gwe baluwe genda ku mutimbagano amazanga mu gulusa yimu amwesibako yabwe eteyina makulu nnyo gali awo amakulu galiwa amakulu gali ku bana ababiri bano kali ngambe nti gundi yamugamba Simon yamugamba so emboozi z'amalwa kyolina kwa yeseba Simon nga tumaliriza zikimadde ntegeeza bana Uganda ne bafana b'emboozi z'amalwa nti ensonga zino zona zaalayisi nnyo kwa bana abakyala fefe tubalaye bukulu nga olenga ali skin buli mwali mu movement because betyawo kola ki bana abakyala batandika page yaabwe eyo ku Bativalawo nga Facebook alina ko omuntu omwe abalaba nesa zino Uganda eri concerned about them kubanga betanwe bana Uganda ne baba anti omanyi tukiriza nnyo bana Uganda twagala nnyo okulandiza ekyemezezza okifeeko nnyo fula kimanyi nnyo bana bakyala ono omukyala yagenda okukola show Shamima Yanja yebuuza ku bantu bonna nagamba bakyali bange bonna nsose bayita muje tuzanye abajja script ne bakkiriza abaagaana script ne bawandula omulajja kugamba lwaki naye abantu beekubira nnyo ku side ya Shamim nando nso Shamim fena tulina era kino kibuzo ngenda kibalekera nga mmwe abatulaba Shamim ayina mu Sudan Shamim ayina nze Shamim ayina Shan lwaki okola ntaliiwo tetusobola yeke nyina ababize ng'omusajja ebiri wakati wakazi tetubimanyi bigambo kisinga let us assume bituufu bigambo ki byoyinza obba wange abakazi ate ab'omukwana abaludde kubanga saazo ekigenda kyaffe kutereeza sikola ki sikwonoona gwe ng'omusajja bigambo ki byoyinza okubawa bye mbagamba mboozi z'amalwa Nibigamso bagamba mboozi z'amalwa bibayambira wabakazi era mboozi z'amalwa kubanga obonyi bakyaliwe batu ba mukwano bakyali otegeera
bacha kwanga omuwandisa akyaliwo director wali abantu webali ne art wali ne drama akyaliwo kye kiganye mimi wali Musudani wali Shani wali Nanfuka wali kye kiganye ngatumalirize ekirala ng'ovudde ku kino ekyokwagala bakunganya bade kina makulu gekikola kijja kukola amakulu ensonga amulele munge bude dobozi emu kiba kyamaanyi kisa yemo tokenda kudangunya mimi Musudani Nanfuka kabeshani nga vera tuli ku set yemu mimi ayogere kye nange yogere kyanga neshano gende ne gundi ngavudde wao olowooza kye kiri bete kisingako ng'ovudde ku ekyo olowooza kye kisingako to meet up buli omu ategere munne guna kusobyawa wansobyawa nakola ki nangamba nadanga ati wali kamera kye kisingira ddala obukulu era kyekyo getting back together and to sit down Saimo you won't get anything from me from Mimi from Shan or from Nanfuka unless ngamba nga nange nejjeemu nga siriiwo kye kiri ekituufu ekyokukolebwa nga tewali na kamera kuogira kigame kuogira ng'omusajja wa group ekyo wagezezaako kinitiatinga nga kulwaki bonna bonna asobola kubulira mirundi emeka genze mu inbox zaabwe ne ngamba wayi tudamuddi ekigezaako okusolvinga ekirowoozo sandi bwekiri Saimo gwe kyolowooza mu bwekiri tekiriiwo kyegamba gwe gyawo okuntwala sijja kugendayo nekyola tekiriiyo nanti kyegamba nga mimi muyaga mu interview eri nange kyegamba kubira ali Nanfuka enamba ogina mukwano gwo ajja kuwa interview tasobola gaana kimanyi saidi ye yagikuwadde kimanyi siye saidi ye ayina saidi ye entuufu kimanyi kenkoze interview eno ali Nanfuka majjangu sita wange jangu teweetiriza nga tewali kamera ebya kamera soko bire oba kamera kubanga bo bakola mu kamera mwagalo bamanyanga bali mu kamera era ebintu bino mwagalo bimanya era mbaza tone yabisa mu kamera otegedde yabisa ku Facebook simu kamera kale era kyekimu Facebook page yamanyi ne basharing abantu bonna ensene ebitegeera so nze kyensaba ma Alia era nga Saimo official ageza kutunoonya sese ku Mimi ali ku Musudani nawe akwetaaga muwe interview nga tukivuddeko ekyo nga interview tukirese njagala ogamba Alia okubira Alia okubire Mimi omulina neshani muwonge mulina obagambe nze musajja wano ndagiranga omusajja wano siri muze ko omusajja nzekka ali wasajja wali director ne musajja ali pose karari ali side zeri ate wa aba side ya Alia ngamba director anti ngamba director so omanyi kiriwe kiti before even fe ngabazanyi okujja mu omuntu omutufu yeko okubuuza ye writer ali Nanfuka ye muwandiisi w'emboozi z'amalwa owokubiri director ali wasajja obagambe bakolinga for meeting tubeewo nga nawe muli abamawulire tuta press conference tubeewo namole soko galeke amazima ganava wanga ffe tuli mu nzikize eno nga tuli ali mu kamera buli omwaga amanya amazima kyovala gabe tujje ffenna n'abantu bana tukuwa amazima ku mmeeza nga gookya ali ayina amazima Saimo Shanita muwonga wala ne Google wala script yeyo script esobola okutta omuntu tumusoni yafudde n'agenda Google yafa bali Google yafa n'agenda nenyingirawo Shani n'ayingirawo ekyasobola okutta Shani n'avaawo n'agenda wabanga yebuzibu inze kenzite wemanga yebuzibu kete Mimi wabanga yebuzibu kete Nanfuka wabanga yebuzibu director script yandisani inze kana director omuwandiisi script ali Nanfuka tani Alia script ya tani da gobolowoza yamoza bina kiterere kidengulu kubanga script yo kaye tusigaza okubanga tugenda maso otambo si muntu ombwati Alia emboza zikome omwana mullo kati tuvembye kiyaye kati byankugambe katwogera mazamullo bana Uganda mwebana nyoko gala mboza amalwa nakagala bakyala abo kubanga singa se bakyala abo surayish temwani tegedde na kusinga wonyo ne kati tingazo omuzanyi ayagala theater ayagala bana Uganda ayagala n'ensi yange bintu bingi bigombola mu bwensi eno bagambe ensozi tesinkagana naye abantu basinkagana so bingi bigwawo bitumanyi ne bitamanyi nemo byonna tusiga tuli omuntu omu tulina omusaayi gumu tulina kala yemu poze kitwawulako kyendowooza n'entegeera naye nga kyemmanyi tulanga tudde ku mmeeza yemu tukimusobola okubaawo kyemmanyira nga nzikiriza tewali ensonga n'emu abantu gye balowooza erubiri y'abakyala bano oba mboza bagenda mu maaso tewaliiwo Shamim abadde ne show ye ng'emuuba ng'egenda mu maaso show yawedde
era nenanfuka naye projects ezisinga zagenze ku hold era gena kulengera emboozi z'amalwa kuno gwe nyini omwezi nga tuwa project empya kubanga musajja mwe close up twagenda mu kuwummula twagenda mu recess y'emboozi z'amalwa nga script ekoze eki emaliriza kimanyi ne mmala mukomo ne views nyingi views twali tuziina already ne mmala mukomo mu mitwalo 5 mazo tukawona ekibozibozi baba tebagala bawukane era yali stand gutenda okumanya eno stand confirming and stand eno stand abachaje baddemu yadde stand nga Shamim mutunda show ye era Shamim yadde successful stand yatandikira wani stand itandikira mufefe nyini kupozinga muzannyo netwagamba tweto omupya era tweta emboozi z'amala empya yes kale ebyo nno kakati of course nga amawulire emboozi webeerawo muri mugongo w'amawulire okugigirako okuginoonyerezaako naye as per the reaction okuva mu bantu tabalina kye beetaaga kumanya beetaaga kulaba abantu nga bali bameka babiri era awo nze bwensabira waba waliwo haja aliye nga asobola okunkwatira abakyala babiri n'abatuuza ku siyaani y'omuceere n'abaako kyabagamba ebigambo ne bigenda mu mutwe gwabwe kyensaba kale sigenda kubanga nsukkawo olunaku olwaleero ensonga lwaki nanoonyeza mu Sudan nesinoonya mukyala nga njagala mind eri soba tuleme kukuyomba kubanga time musona tojja yomba kyenfunyemu anti tiimu eno ngumu nnyo ekyayagala emboozi z'amala zibeerewo and I think kikyali better of course era kira kubaawo emboozi za tuli bana Stickman Musulani amanyidwa nga Solite Shemma Yanja amanyidwa nga Kavite Shan Mugonga amanyidwa nga Musawo ne Kabejja amanyidwa nga Alia Nanfuka ne Director waffe Mr. Ali Wasajja blessings ila magaze ebirungi ebyerere tugenda kuddawo nga Mukama embezi waffe bonna abagaza kugira ABCD Uncle Tony ndoza answer gifunye we are getting back together simu bimu bitibwa nene Uncle Tony kitwale ndi ebbalo yali ya mbulungi Uncle Tony balo ya mbulungi nnyo era oli concerned wala nnyo odebinzo bwali obubi era nga concerned citizen Uncle Tony simu mu bitibwa bina kale Shamim wadyaga kale akagambo neze nkwagala mullo nze nkwagala Uncle Tony Shamim musonyiwe yadde n'obusungu bungi ole baluwe yaja twatiza show naye nga takulinako buzibu twanya mutwe togaana ate so takulinako buzibu amanja aja kusanga mwebongeko kumanya moli mulasta Uncle yeah kale mbere bulungi mwera